Ako ewa grenade mwana mulenzi ono gwe bayita grenade official ndowooza enteekateeka ze mwazitegeerako nti omukulu ono yavaayo ew'omukulu gwe bayita Jeff Kiwanuka baba gwe bayita Jeff Kiwa. Jeff Kiwa y'omu ku basajja endongo abagitegeera n'ennaku zino ndowooza egenda emuva mu ngalo abayimbi bamuvaako akadde kano asigazza omuyimbi gwe bayita Roma. Abayimbi abawukanyeko ne Jeff kuliko omwana muwala gwe bayita Pink grenade naye. Abaana bano babadde bato endongo badde agitambuza bulungi eyasembayo omuyimbi omunene Shiba era Shiba yawukana ku bayimbi bano abavuddeyo tebavayo kwogerera nti Jeff ate atogoza ate nti ate bya ssente biki Shiba gwe ne bamubuuza ku Jeff agamba omusajja oyo muwe ekitiibwa wakoma omuyimbi grenade yayawukanyeko era agamba bo bayawukanye bubi nnyo ensonga za ssente ne agava mu nkubo galaga nti grenade ono era grenade yategeeza nti musajja yasiramuse ne bannange grenade yasiramuse oyinza okyewuunya naye yagamba anoonya ssente nti yafunyeyo bannange grenade katutandikire wano omukulu ono grenade official ku nsonga ze n'omukulu gwe bayita Jeff Kiwanuka agamba nti ewa Jeff yavuddeyo nsonga za byanfuna ze zaabawudde mu bbanga ettono ennyo. Ebintu ebimu ebiri personal bisobola kwogera kuba saagala muntu twagala nnyo kwogera bintu byange ebiri personal naye nga kyenjagala just semanye sikyakola na TNS eyamanda set tekisobola kuddamu kubaawo mu bya business kuba twalemaganye mu business si mu friendship tuyinza osigala tuli wa mukwano simanyi bya Katonda ositegeera naye mu business kyo tekyasobola kubaawo kitegedde bakawukana mirundi ebiri nga baddingana omukulu ono grenade yavayo mu TNS ate abadde yakaddayo awo ne baawukana bagamba nti grenade okwefuula yafunye omukyala eyamuwaze amugamba agenda muteekamu ssente oyo manager Kiwa talina kyakugattako ge malala wabula ye grenade agamba bw'ati nafuuka sita nga simanyi nti nali mmanyi mbu ngenda fuuka sita cause I was a believer you understand nali kimanyi mbu anytime awo Katonda alibaako wanteeka kitegera nenfuuka wala saafuukira bannange nga nakafuuka and ng'omuvubuka yenna nga bwe mundaba I live my best ngezaako okuba obulungi understand ngezaako okubeera obulungi in all ways ositegeera mu byokwefaako mu byokubaamu n'akabooki ositegeera like byonna mbadde nabyo before even I became grenade ositegeera kubaze ndi musajja mupambanyi always oba sene nzijjawo oba ndi musajja munoonyi understand kati siraba kintu kiba kinvimbisa right now ku muntu nga ayina kyanyongerako understand just abantu abamu bakitwala bubi n'olumu ne neebuuza what is malala nali nga kukozeeko nali nkuvumyeko wali ozizeeko okumbuuzaako neŋŋaana bino ebintu biriko obujulizi nze abantu bonna ba meeting they know grenade you understand kitegedde ye mukulu grenade ye bwagamba bagamba nti malala agamba ye si malala ku nsonga zino ze bagambako nti yafunye omukyala grenade yagamba anoonya mu mbeera okubeera obulungi tayagala atagenda bbe mugambe grenade bamukutte ngabba mbwate yabbye obutaala olira ye bwagamba ku nsonga eno ebyalaavu buli omu ali mulaavu buli omu agwa mulaavu naawe genda owakuteekemu tuveeyo eyo nze ndi fayini kyemba mumanya kyokka mwewakunda nga ndi bubi oyagala okundaba nga ndi bubi omusajja omulungi yenna aweebwa ateekwamu oba mukazi yanteekamu oba musajja naawe funa bakuteekemu kozi oluva wano ogatambulira muki omuntu tabbye takoze eki mwagala muntu abbe omuntu bw'oba ng'ofunye engeri yonna gy'osurvivinga mu bulamu survive okitegeera survive yamani ebigambo by'abantu byemwogera eyo gunyumya mboozizo oba ani ateekamu nze nyingire ekigaali kyange ngende nga ntudde osego oba nzijjeewa it's none of your business it's my business you understand kitegedde atabuse n'okutabuka musiraamu grenade yasiramuse takyalidde busi omukulu oyo gwe bayita grenade official grenade ayogedde ku nsonga zino n'agamba nti mu industry eno waliwo abayimbi abatawa bannaabwe respect gyevuddeko waliwo omuyimbi yamutimpula DJ Michael bali side zero gogo abayimbi abakulu abamu tebarespectinga bato abato abamu tebarespectinga bakulu kiri awo sikitegeera osanga omuyimbi omukulu nga competinga na muto osenga tosana nga bwamusanga banga ositegeera like nebuuza nze abayimbi bemmanyi abatono bemmanyiko bakenzo bali hambo
Ositegeera naye waliwo abayimbi abamu nga tebarespectinga nga gwojja ne all respect. Ositegeera kubanze nze ensi yonna ekimanyi nze sijagamba ze asinga but I respect my elders. Era bwe mpulira omuyimbi omulala nga ze amanyidde omuyimbi amusinga nso kyogerako kuba I respect that person. Kitegedde ye Girinade official agamba talina manager akadde kano wabula atambula ne banne beetandika na bendongo paka manager wanafulia manager omutuufu. Sigala ogaba fanzi bange nti mbadde ne team yange kuva day one era nga nkyagirina era mbadde nkola nayo ne mbadde ne Jeff. So I have my own team. Tetusobola kulemererwa yamani. Bwe tunaba tufunye management nze nina team yange Jester abantu benkoze nabo kuva day one bongenda nabo anywhere wonna era bw'ojja otusayininga ojja no osayininga company ki kitegedde ye Girinade official bayawukana ne Jeff Kiwanuka mwawuli oluyimba lwe bayita babandana. Video yabatabula era Girinade agamba nti management yagaana okusasula era bitegedde ennaku zino nti management yagaana okusasula babandana oluyimba olubaddeko n'obuzibuzibu kati byawedde. Era omukulu nawagidde nnyo omukulu Bobi Wine gye buvuddeko Bobi yayogedde nti tewakyali nti ate nze ffe bayimbi ba Big 3 namba 3 namba 1 namba mmeka buli muyimbi yenna aweebwa ekitiibwa olw'okuba nti alwanidde endongo. Girinade agamba bw'ati toyina kumpimira namba gy'oyagala kuba sigwe wanteekawo nze sobola okwegamba mu nze namba 1 naye kati bwe mba namba 1 Wizkid abeki ositegedde bwe mba namba 1 Chameleone abeki Fikfa Mike abeki like ba Spice babeki ba Shiba you understand bakazi n'omukazi awo batuli n'okakasa ositegeera to be honest oyo nonsense era omusajja oyo mwana kyovola wa kabi nnyo awa ayogera ekituufu ositegeera ayogera amazima kitegeera kyeyayogedde ekituufu nnyo tosobola kuteekawo namba kuba brad endongo gye tukubira sitiya ye mwana yayogera amazima era Bobi Wine respect president respect